ngenda kuyita ba gospel music ministers kati bano be bayita ba gospel artist saagala bamalako nnyo budde bakaayana nnyo balina ebyeboogera bingi ate nange saagala kubamalako nnyo budde kubanga simanyi nawa gye bava simanyi biki bye bakiikirira jjukira okuyimba kuno kwafuna ekizibu nti abantu bwe balengera bwe bati nti mulimu okuyimba ne bakufuuwa waliyo abantu bangi abakwegattamu nga n'okulokoka tebalokokanga nako ne beegala te ku ga gospel lwaki tayimba birisi ebirimu omulindi ogusoosa abantu nga bakikola abaana ba Isirayiri baali nga bava e Misiri abamisiri bwe baalaba ekyamagero naddala kye kyasembayo okubaawo nga bwe baasiga omusaayi ku nnyumba zaabwe ekiro malayika najja n'ayingira buli nnyumba etaaliko musaayi ku mulyango natta ababereberye bonna abaalimu sebenkeera abamisiri bangi bakyuka ne bafuuka Abayisirayiri nga mu Misiri nga ye mu Misiri n'agamba ate nze bano mbata bano nze ŋŋenda nabo n'agera ku lugendo bano abalina ne katonda waabwe natta ababereberye abali mu mayumba amalala bano abaabwe ne batafanze kati ate bano banzijako ne babeegattako era baali bafaayo ne bafaayo nabo era baali basala ennyanja emyufu baasala nabo tolowooza nti buli asala ennyanja yali mu Yudaaya ani akugamba mwalimu Abamisiri ababeegattako bayibuli y'Oluzungu ekiyita the mixed multitude Abamisirayiri babayita Abamisirayiri mwalimu Abamisirayiri babyegattamu ne babibeeramu bo nga banyumirwa banyumirwa okulaba ennyanja nga yeeyawula ne bagamba ate Katonda wabinyuma ne bagamba ate Katonda w'abano bw'ova Katonda w'abano dakwaliwa ne bagenda nabo naye byakalubira eyo mu kkubo ne bikaluba embeera netandika obbasunsulamu embeera yabasunsula kakati taata ekyo ekyabantu okwegatta mu kintu nga tebali kitundu ku kyo tebatandisa eggulo okuyimba bwe kwakwatayo wano wonna ku mulembe gw'abookudi George Okudi ani abantu ne batandika okulaba mu kyaki ng'omuntu bw'ayimba obulungi bamufuuwa omutwalo bw'ayimba obulungi bamufuuwa ebiri onaga bujjukira tuli ku TV ebintu byetukola kati bina byetukola bibeera ku TV onaga nze nfiira wano enjala nga oyimba buyimbi luyimba lwa kirokole ng'otandika batandika kuwa sente wali oluyimba nga bakuwa kati ate lwaki nfe enjala eno gyewanguwa okugaba eno balokole kati ategeka ekivulu yatuuse kuleva ekitegeka kazi gwomutegeke kati wano bayo bamutegeke wano abantu abalabanga kivulu nga jagaba nange nzigumulaba ndi mulokole naye ng'ogenda omukebera bwoti omwanalizinga ng'oluyimba lwokka lwe lulokole yetalokokanga nako naye ate kati onomwawulira ku kiyazze kuyimba kati ombuuza nti oluyimba naye aba yalugyewo atali mulokole ennyimba nyangu nnyo okufuna abagezi bamanyi bazijja kazi baziwandiikira n'abantu butirivu ennyimba bwoba n'ozifuna ogenda bugenzi gomba mu makanisa ag'omukyalo n'ogenda ekanabulemu mu makanisa g'omukyalo n'ogenda ekalungu mu makanisa ag'omubyalo waliyo abayimbi ng'oluyimba bakaluyimbira emyaka 5 naye nga ssente za studio zaababula kati gwosalawo kyokola oba ogenda ali nga baluyimba n'olikodinga n'akasimu n'olubabbako oba si ekyo okubagamba nti gundi ti oluyimba kankuwemu emitwalo 5 olumpe nze ŋŋende nalwo lumpandikire bulungi gwe kyoyagala kyokolako eitha kulubbayo oba okumuwaayo 5 naagala waayo lutwale walina abawandiisi nga bali gifted okuwandiika omuwe emitwalo 5 nakuwandikira oluyimba lw'ekirokole n'oluyimba ne lukufaananyiza ddala ng'omulokole buli akuwulira nalowooza nti olabika osinga ne Yesu obulokole naye nga gwe tolokokanga nako emmanji omusanga ali afuuwa sigala we naye nga oluyimba lwayimba lulokole nnyo bwe muluwuliriza owuliranga n'omwoyo akuyiyikako owuliranga n'omwoyo akuyiyikako waliwo yabuuza banne nga bamubuuza nnyo abuuza bagamba ddi nti nalokoka yabuuza bali gw'omulokole n'okola bwoti nabuuza naye nakugamba ddi nti nalokoka